Wamma byali bitya? Aliwo omwana? Omwana emberera asobola okukaka omusajja omukulu eyali alyadde ebitoogoza by'abantu. Omuwala yali mbeerera? Yatwala embuzi y'omwana. Wali agooti. Siyo netulaba. Yali embuzi. Basinkana ono omuwala basinkanira wano eno nga oyo omwami anzijako interview. Kwegamba omuvubuka yajja kukuba kalango n'akubiramu n'omuwala akalango. Najjako omuwala embuzi. Nanga zineno products zineno ngeri zempemula. Anayima n'atamuka n'ayima. Kinnuma ekigambo ekyo otyo nenyima kulya n'agamba nenyima. Ndambisimusamusibwa naye mugezaako okumbuuza byakyabita era nina okireeta. Okutamukasamuka kwe kwamuleetera okwana omuwala ne bamanyiza nga beeri. Beeriira wa? Mu dduuka? Omuwala agamba yamutwalanga mu loogi. Ate fe atugambye mbu omuwala yagenda mu inbox ye mbu n'amusaba. Yamusabira wange ennamba ewange ng'amaze okunzijjako interview naye saalabanga bejjako ennamba. Kadi yamanya atya ataala. Kati nze mbitegeera byonna nti oyo omwami nga musisa nga amaze kubeera lubuto. Kati sisitawo n'abikunnyonnyola byonna? Ne mubuuzaawo mugamba olubuto lwani nga tubitegedde nga buli kyankweka kati nagezaako okwogerezaganya ne mwami we. Omwami we yalaga nti tarisipondinga kwe kuŋŋamba amazima nti oli omwami yakutyangako interview ye yanfuuse olubuto era mbadde mukisinkana. Bwe nagezaako okunoonya omwami kati tekumbulokinga nange kwekusalawo mbireete muki mu mawulire. Tugambye mbu nno omwana olubuto lwagala Makex temukisusiza. Tebasaye Makex omwana ayagala simu. Nze wendi. Oba mukuweeko oyogere naye. Mumpeeko. Mukwano oli otya? Ndi bulungi ogamba otya? Omwana ayagala simu ki? Samusanga. S29. Agala Samusanga S29. Eyo teriyo. Ikyali ku 25. Omwana ayagala simu ki? Eya Samusanga. Mama anajinyiga nga ali mu lubuto. Munange enkuba etonya ne sayini nga ne bampa akapapula ne sayini nga ne bangambe nanga muntu nenjiwayo namba yesimu nenjiwayo. Omuwala yali ku reception nampa room nenyambuka mba nebase dakika nga 2 nga nakateekawo bwenti omutwe ekikolo box namba ekikolo box nenkobera. Hello, I'm sorry. Enamba ekubidde bakiraya nti bonnanze nabuukirawo. Owalegedde? Olo nalya. Okitegedde. Nga lwaki era obuukirawo lwaki? Esobola kwekuba. Waliirawo. Kwate kuti kwa kulinda nera wadija olemeddemu ebintu bye Masaka bakodi kakadi weewuze nedda eya call box ya hotel mwekide bakiraya nti bonna neyenyiga era nekobera bakiraya nti bonna bali bagiteeka mu kompyuta kyembuuza lindako katono kambuuza yabikolera ne mu dduuka kwolwo lwe nze mbuuza omuwala oyo omulabanga fala omulabanga ki okuba ndasobola kujja main box? Nze ndabanga engeri ate gy'alina musoga musirise. Kati nze kagambe ekigambo kino ekintu ekisinga okubeera dangerous mu nsi wano gwe ekyobusoga bannanga basoga mbagalanya love you basoga nedda abasoga mbu ebintu bino mbu be basinga naye ngamba wano kutandika wano andi kagambe ekintu kino kankigambe ndabanga malevu alaika yabikana mu dduuka eyo mukakate yateeka mu nnyo n'amaanyi basikira abawala mbu pooling eyo kino kankigambe balina we basikira abawala mwene edduuka kino kankikugambe
kati olaba omuntu ne waba musajja nga musirise yasinga okuba dangerous oyo aba muzibu nnyo oyo omusiriso kati nga bwolaba nze wensekaseka kati there are 14 nina 13 eri clean 14 Pro Max oyina kati nga wa withdraw method okubeera nga ne 16 tokisussa oba 15 Pro Max sinnafuna ba support ba Bolande ambassador basiposa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abalungi abatulaba ne team yange tuli ne Derek Phones olunaku olwaleero ne Malevu owa withdraw method president waba withdraw method teri agamba ya ne mama mweyagadde ku Uganda obalabye Derek balaba bro we erinnya lina engeri gyoba olyogere n'owuliraga kituufu bakyogedde withdraw method president ate abaana mulemeddeko balemedde ku kigambo ekyo kiteeka mu comment section nawe wano ojja kiraba linda Malevo wa withdraw method bagenda gamba mbu tewakola withdraw wakola deposit ogenda kiraba wakola deposit ogenda kukiraba wafunisa omwana w'abandi anti eba deposit banaye webale kutya mwebale kusubscribinga aba Jots Herbal Products bebateekamu omusaayi bajjukiza nti eddagala egganda kati liriko ng'omwami ng'enkwaso ntono oyagala kwongerako bere ne millions of nkwaso aba Jots Herbal ng'ezoono ng'okubirawo penalty deposit ogikubirawo depositingirawo omwana n'akwatayo bakubira essimu obere ng'ofuna eddagala bulambalamba mulimu abakyala abatazaala ebizibu ebiremesa abakyala okuzaala bingi naye abakyala tebabimanyi mubaamu okubeera nti enseke enkyafu ebirala nga mu lubuto olumu hormonal imbalance balina eddagala erikutereeza n'obeera ng'ofunirawo omwana n'osaza kabiri tikya nga newaba afunye nga Derek atalina nkwaso zikwatirawo osaza kimu aswabana zikwatirawo nze mbimala nkuleetere ku delivery y'eddagala leero oli wampawo kajoti kankolera nnyo biri eri tebyaddamu tebyaddamu kati nsaza kimu yali anonyamanyi gasajja kakola ate namanyi gasajja jimu yali amukutudde yakola nnyo jimu n'akutudde abantu bamaze okitegeera era kati newonayogera kimuwayogedde ebyenkwanso wayiriza musajja muno olwokuba gwe wafunisaayo kakawala olubuto era luno naye by the way njagala bagamba ebigambo bino mwenna abalemezaamu aboogera bemwogera nti kyemuliko kikyamu kyemukola si kituufu kino leero kiri kunza kyakijja kubeera kuba ajja kusiba ate ojja genda okubeera kukaana k'essomero waliwo omuntu yali agala okunsiba ate mwana oli muntu mukulu ate mwana muto mama yadde muntu mukulu kakati nowulira yadde kati ndi mukulu nze n'olunfunisa akusiba ng'osinziira ku kawayiro kyako wallahi ogambye abalungi ate kwekike media yaddeze kadi mukulu kati n'olunfunisa nkusibirawo kati kambuuze olwo oba muwandika mu fayiro bawandiika musango ki difayiro baswaniyaate omulekayo era bagenda fulumanga ngenda lya butaala ebisango child negligence simanya biki nkusako nga akyali mu lubuto yadde negwa kimanyi waliwo omusajja pregnant mother negligence biki byonna wafudde single mother byonna n'obiteekawo noteekawo nnakufudde single mother kuba kikiba boyina olubuto ogwo gwonna gubeera musango naye nga olwo ng'oli buildinga musango gumu omanyi kyenayiga olaba omusango gw'okunoonya oba olina okwogera ebigambo bingi n'okuyiiya bupaati bungi gusobole okuwera kati awo ng'oyiiya wokolera era omusirika era agwe kati dda wali ng'ogira opulomobiri banaye abatulaba bampita Derek mwebale kwekuumira ku mukutu Hadija Kigozi musubscribinge mulaikinge mufollowinge yes kasumuluko isibye mbalamusizaako nnyo kansubira nti muli bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yenze Malevu muzukulu wa Zibondo nesodde bantu ogobe mulefa nyingo njalo bategeeza nti yenze president wa withdraw method Tata Tusu
apulandi boyfriend omubwati ayine kwasa zikwatira wanga nakapira kakulema ogula naye ali mukulabirira wakiriza kulabirira amboze omunana gwe nateka gwa gutekayo yakatekayo omunana tekayo omunana ndekayo n'ekyesatu kisatu kyatuuka kanaye naye lwakuba kati gulo naye nakasendeka KFC ne bangamba mbu ate ayagala kafe javazi besimye kitoka basonda wabadde ku live nga bakusondera tebanasonda andibairete munnasonda musondese kale wabula enkoyo kasitula kabeere kuba olaba kagambe ekigambo kimu ali sawa zino batikitoka basonze tebanasonda yadde 10 batikitoka muli bakopi ekyo nkimanyi naye njalo bagamba ekigambo kino ate batikitoka beegatta nkimanyi mukola sompino wa tikitiki miya nono mise anytime tugenda kuba mu nsonga za yes olwokubanga gwe wakola sompino olowooza ensi yonna ekola nze nayitamu naye abaana bwe bali bamukola nze nayitamu bamukola naye abaana bakola sompino naye kati muli mu mbeera kino oyo ne wetwogerera wano waliwo abali okukola sompino muli mu mbeera kino omugole gwe n'omugole temukibeera kyeriwo kyeŋŋamba temukisikanya ekyobugole kuba nammwe mukimanyi nti mukijwetekawo bujwere siyadde nti muli mu mbeera kino omugole nsofa kati lwakuba ate ekindi okummalako wuzu anti mbagamba ekiri okummalako wuzu oba ekiri okuntrigalinga nti omugole ne muula ono sipiidi gye batambulirako sigitegeera sentanange y'amaanyi banvugamukko ka supiidi y'amaanyi mubala kino bakola kino kati bangambe omwana yayoyeza makekisi omugole omwana omwana munda akagaali makekisi onagiguzaaki era kyembadde nzo wano kekike media tuŋŋamba abantu maama omwana omuzaalira ekikike media ani sigamba gwemufunisa abakazi embuto nga mugenda zirabirira ngenja kwikamu talisi ensi eri kujugu gye wabadde eno birala bituukamu ebyawano kwegatta kubali abakazi ebubi ebyaddala mwana bankubidde essimu nebaŋŋamba mukati ayo ya makekisi tayagala motoka ndala yonna oba waliyo chips ze bayita makekisi mulekerawo ayite mukikola omwana anaavuga atya makekisi nga talina mbwalowooza mbu mama wembu yalina ogitulamu makekisi buna babere nga bevuga nasindise ne vitis nasindiseyo ka vitis ne bakagoba ne bakaza mbu ayagala makekisi kati owotya omukazi vitis nga gwe oli ku bigere anti era ngaawe omanye nti kati abakazi batondebwa kuweebwa omuwanga olina obusobozi olishuwa omwana wo ojja kulabirira omwana ng'asinawo nedda omunana gwe wataddeyo kati kambayo point kwensonga omwana sofa gwali era mu lubuto mwali tetuganye naye tukyalinawo otegeera era kano kaki buba bu quotation ewawe babuyitanga owandika no in brackets quotes okategedde nina ekitabo nakigula black book nene bangamba olubuto omwezi oba olubuto olusooka luyinza okuzaalira ku myezi 8 luyinza obutaduka ku 9 kati buli kyensindika era eggwe nasindisa KFC zonna byonna nabiwandiisa mu kitabo mu ebiri nkugamba ebigambo bino nze nabagamba naye mbagamba bannaye omwana bannaye kino omwana yalina John ne Peter ne Gondi ne mugamba nti abiki yeegaana omwana biki biki balevu muli abaana bamadi kale ize ne ngakandabirire naye ngenda kukusiba omuntu na reference abantu 25 bengeno siba ku police ngoyo mwana si wange okutandika nani ne muula ate muula nti ye yalete muula special case ye yalete omuwala abayo muula special case oyo kwabirimu abatano taliko kuba muula bwebaba nga basibiramu apa prison balina mwongeramu koka ape emirundi 3 ate muula akipika nnyo muhayi prison kubana abirimu abatano ye taliko ayina fayiro ye alikomu era tulinze bulinzi nze soko lindi njagala onvire ku ntono wama tubulire yasinkana atya omuwala mbyatandika bitya mwatandikirawa tubulire mwagala kumanya buvuna buddo
abalungi abatulaba ku HK Media yenze Malevu aleze no muganda anga newu ebyo mbadde sibimusubiriza namu munanga toga yanga kyezinze toga yanga kyezinze kwawe kyezinze otya gena maso mwasinkana mtyano omuwala Derek chemukola sikitofu adja sikitofu chemukola mwasisinkana wano you're dissing me muba mondisinga toga yanga kyezinze lafo bera anongo sirise nga tugamba naye mama byaguddewo olemwa kakati omwana oyo mwala namusanga wa sister we alina wakolera awo bakyengera oba wakyali oba yava osimanyi naye namusanga awo wali ogenze kukola ki kufuna amaanyi ga kisajja anti omuwala eddagala alina nali ngenze ng'ayagala kulanga bintu bye jjukira nkuba obulango n'olangiramu n'omuwala tugende mpola mukutuuka munnaye nga tukola programu kiki kati omuwala yaliwo nga atudde wali tize nga tulwana nga tutudde wano era mu kamera tukola programu kati mukola programu nga womanyi nti otuuka ewantu mu kifo nga abantu waliwo babiri n'obabuuzaako n'odda ku bibyo naye oli gwoba tojjidde nnyo omuteekako nnyo biki ebirowoozo byakwono gwoba okoze ki gwoba ojjididde kati munetandika okukola programu kiki kati mukola programu awo amaaso era gaba gatambulanga nga womanyi lwakwata tegatambula nnyo kati gaba mu view wansi kuba tibya gaba galina bbanga gatundewa kati bwenkyuka nentunula eno eba view wansi manina okugyayo mangu nenza muki mu kamera kati munnaye bwekyali nga nkyuka bwendi nga nkubayo view wansi nga nzira mu kamera saamanya kati abo bagamba mbuno omuwala mubi omuwala sima biki nze ne kwolwo saamanya njalo ntunulira nnyo ojja kummalako ebigambo tokikola andi takumala tokikola bintu byakunyumiza naye mmwe kambagambe ebigambo bino bane mwezi n'ensonga muzitutengeeza okusaga naye banenze kati bwe watuukayo ku dduuka omuwala n'omugamba ki kati awo saamunyega mbabuuzako obubuuza kati oli namubuuzako obubuuza ne tukola pulogulaamu ne mukulu we okategedde kati awo tumala okukola pulogulaamu maliriza nkola ki mmalayo munnange mu kumalayo omuwala yajja mugundi muki yansindika message mu inbox yange jjukira enamba yange nze ku TikTok ebeerako ku YouTube yange namba zange kwe ziri oshegeera era kye nategedde ngenda kuzijjako oshegeedde kuba kati abaana abawala kati omuwala ye yakwana nkubira kati mukungu ati kati omusajja Derek okimanyi omusajja singa omukazi akukubira esimu banajja mu kaboxiko niwe batagambye nti nkwagala gwosobola okumanya kodi n'ogisoma bwekiri ayinza okujanga jasi agala mbe bamikwano bamikwano kuki bamikwano kyogamba talina baganda be kuki bamikwano era kubonabona nabe yasoma naye talina be yasoma nabo kubonabona bemikwano nomanya nti kati onoomulaba ze anjagalako kino kati nomanya nogamba kati mwana muwala yali akwagalako ki sompina tikitiki myanono mise kati ki ekiriwo tunyumiza ng'omuwala ajja mu inbox nze kankusala ekirimu Adija nagendako mu hoteri emu eye Kasese sawa munaana nange enkuba etonnya nensayini nga ne bampa akapapula nensayini nga ne baŋŋamba ennangamuntu nenjiwaayo enamba y'essimu nenjiwaayo omuwala yali ku reception nampa room nenyambuka mba nebase dakika nga 2 nga nakateekawo bwenti omutwe ekikolobox namba ekikolobox nenkobera hello I'm sorry enamba ekubidde bakiraya nti bonna nze nabuukirawo owalegedde olwo nalya okitegedde nga lwaki era obuukirawo lwaki esobola kwekuba walirawo kwate kuti kwakulinda naye nawe Adija olemeddemu ebintu byemasake bakodi kakati nedda eya callbox eya hoteri mbwekubira client bonna neyenyiga era nekubira bakiraya nti bonna bali bagiteeka mu kompyuta alindako yegamba oba bulk SMS bino bebasindika message ate nga SMS ajagala ati nsasudde sente ngenda sula mu lunaku lumu nkole ki ngende nese yakyeŋŋamba receptionist kati yayamba najja waggulu lekana oyinza nogamba aliyo nze kasita ya alize nkimanyi andije eba code nze olwali kyayogerako nkimanyi nze ndi musajja kati olaba gwe kyogamba ku kizimbe kyonna lumu ezaaliko zona zenyiga enamba zona nezekubirawo era ono nakwata bonna kwe bali mugongera kati bali kukola conference ye nemulimba abakazi olumu byemukola wali okisiimye
Anna chiraba naye kati first time noga. Chengamba naye nga kyali masavu. Kyali masavu. Kulaba. Kati nchiwe namba maze okuwandika nyambusa. Hello, who is this? It's me, a receptionist. Hey, nechiwana neri nyambo isimero nchegera. Sorry, ekubide esimu by mistake ekubide bagera ndi bona aba hotel ne manya. Kasta yavako ne nyamba nenzikirira wansi. Kodi ojokozeje. Netu byako bibiri bisatira kaka. Ngamuli wagulu mulumbu. Mboko neseka. Kati chobola Kampala yote wafusi. Ani kati nze kagambe ekintu kimu. Wasoba abantu wana ku program yo. Kwechike media. Lwakuba nti kati wana basindika message. Era tugatandika okubanga tutula ku program tusome namba y'essimu. Otusobya abaana abawala bangi. Ffe tusome ezaffe. Otulemesa abaana abawala bangi. Kuba kati abaana abawala bangi. Chekarike mbuza chembuza ndo pozituka mbukolera ku godi nabawo omukisa okusoma enamba naye mulwemaka basibula abantu kamwera Adija labayo tubeera wano waliwo omuwala ali UK nga kwetaaga oshengera nenga talina access abe UK USA kwetega okuli omwana anonye enamba ya dedicate agiraba anonye enamba yange osooka omaliriza ebizibu bye by'olubuto bijja kuggwa myezi mwenda gigenda bba mingi naawe katujja tutambula nga omusajja azaala abaana 3 mu mwaka gumu yes that is a man that is a true definition of omusajja semaka anayinza abasajja era kati nze nkugamba ebigambo bino omwana ajja wendi kugwa oli wenyini kweyo layini omwana ajja nakuteeko message nti tulu n'okalaba ka hey nosoka n'ogamba zaako ki nanekengwa ka hey n'osirika n'okalaba ka n'otakabikkula nosoka n'ogamba nga zaako ki linda akwaga how are you no nojja n'omudamu I'm good and you nakudamu nagamba I just wanted to greet on you gwawo oba otegedde nga lwaki akubuuzaako mugandawo nkobya embogo bashogera basha temuseka bane yo dissing abo kaiseyo nga bakogera bane naye bwe bali batexting era bwe kiri tata baby to be bagamba okwogera kyonna omwana yabakyo bagamba I just wanted to send greetings to you oba I wanted to say hi to you nagamba just to be friends no gamba friends tutya awo nosomerawo n'ogamba tuba tutya friends kati gwe wali n'omanya nti kati ono alina kyagalo nga yetasobola kukinga kuba mukazi kati gwe nkyawa naddamu how are you n'omuddamu amugudu kati gwe nkya n'okimugamba nakkirizaawo era ku lwokusatu kati munnange naye ekiwala ebbina lyali lyanoga ekyo kirina amabina mwekiri lwakuba bakivuma nnyo mbu damage naye si damage mulekera bamuvumye nti bamugamba damage malevu wali damage si damage gwe kati munnange amala okunterako akamesagi twogeramu awo ng'abantu era bye twayogera era byalinga bwe mbikugambye wano musoka gamba hayi hawa okyegera kajukira ono abaakulaba n'okulaba nti gwe abadde wano kikyafu si new somewhere nti okyegera nze gunne gundi ng'ogamba kati awo nga mukwataganye kati gwe ng'omanya nti ono omulaba ajja ku kyeŋŋamba ayinza okukikkiriza ku 100% obeerako ne 95% ng'oli kushuwa nti wonamu ng'ajangu wakajja kujja oba janguwa nga 5 yokka yesigalayo that is abadde afunye mu emergency alina waalazeeko abawala abo mubajjawa jasi omuntu okujja mu inbox kitegeeza nti mututandike relation kati mbuuza kati abaako akwagazaaki akubuuzaako mwetemukola mikwano kyembuuza olwambuuzaako olwo nga bewawe bonna abasindikidde message n'ababuuzaako nga talina gwakubuuzaako mulala talina bakubuuzaako muli bagundi muli ba socialite abantu baweera baagala okuba bakwano bange like me olunaku nfuna messages ezingamba hayi nyingi nga zabasajja ngenda walayo kola boti omuntu okugamba halo naye ono museegu muli baseegu abaana mubatunuza mu mbuga za embuga z'esitaani sinnagaana abaana bambi engeri gye batalina kontra abakazi kyeŋŋamba nze embuga za sitaani sinnagaana naye nze njagala kugamba ekigambo kino bwe baba nga olaba hayi mu ssimu yo nga basajja
ku 10 abakusindikira hayi kuliko babiri abagalo ba mikwano gyo abala bonna bali ku mission age 98 ababiri banji ntongo ayagala okuba mikwano gwo abasajja basatu ajagamba Kambero wokuna anze nali ngambye ko omukazi nali mugambye ko nti naye ate ngamba ddendi bwenti ne bwe nanga asiftofayo yowali nze njagumikiriza kyonna nemugana naye ate nanga don't worry naye bakimanyi nti oli bondabanga omumpi nayenza abaana bawala beyongedde okunjagala kali kwe kyamanyi kino kimu onokyata manyi kino kimu kimu nze abaana bawala nze abaana bawala beyongedde okunjagala ate awo wembanjagala awo wembanjagala kubanga wajja nga lowooza oli muwanvu ajja lowooza oli nga kideriki okoma eri kati aba atuusa olwere nga takyasobola kuddayo kati bwemutuuke ati nkujjira bwemutuuka ewaka ayinza okkumma walabye ka posti ke natadde ku status yakanga akashoti mani nakulabye akashoti munenga asaginze male wayamba akagatto simanche mulwanyisa waliwo omuzajja omulala omumpi blog yampereza message ng'ayomba tomisigiti yakawumeni akagato kamutuse bale kabagambe ekintu nebugamba this is for entertainment purpose banaye owulira mu feelings ngera kujja ku status bwoba oli mumpi bannange kino kiwuli kige bwoba oli mumpi nga yo short totally short nga yo short like me just be happy n'obumpi bwo kubanga ne woonanyiiga kati owanvuwe kati boonanyiiga owanvuwe kati nze bavumya obumpi kubanga tebannamanya nakumanya nti ndiba mumpi kuba anti bavuma obuppi kuva mbuto bwange nga tebamanyi na wendi koma omwana wa dokita kati koona ani omwana wa Rashida ani omuntu naye ayinza owanvuwa omulabirawo naye obwambu talina ngamba oli gundi Mahadi yasooka oba omulaba wamma omwana oba omulabirawo era ekyo kigambo bakivuma since buto bwange kati nekati okyakiŋŋambamu neŋŋambo oba kibaŋŋamba mbu olina ennyindo ennene kati mudeni waati oyo kankuzeeyo ku mboozi y'omuwala tozja ku mulamwa omuwala oyo nga tanfananira kujja mu inbox y'okugamba halo nze ndabanga malevu ebintu eyabikolera ne mu dduuka lindako katono ndabanga eyabikolera ne mu dduuka kwolwo lwe yagenda nze mbuuza omuwala oyo omulabanga fala omulabanga ki okuba tasobola kujja mu inbox nze ndabanga engeri ate gy'alina musoga musirise kati nze kagambe ekigambo kino ekintu ekisinga okubeera dangerous mu nsi wano gwe ekyobusoga bannanga basoga mbagalanya love you basoga nedda abasoga mbu ebintu bino mbu be basinga naye ŋŋamba wano kutandika wano andi kagambe ekintu kino kankigambe ndabanga malevu alayika yabikolera mu dduuka eyo mukakkati yateekamu nnyo n'amaanyi tebasikira abawala mbu puulingi eyo kino kankigambe balina we basikira abawala tembadde sikimanyi kino kankikugambe kati olaba omuntu newaba musajja nga musirise yasinga okuba dangerous oyo aba muzibu nnyo oyo omusiriso asinga bwolaba nze wensekaseka kati olaba bino byewesirisa bagenda kundetera ogutabo nga gunene guti gulimu sitoolewo osobe enamba nnyo ogambe bane nenamba nnyo eno yagikola namba 10 kati ojja baedakotabagambe nenamba 15 ogirabye oddeyo ogisomagaye katonda wange nekino yakikola abantu basinga okubeera quiet batye era omuntu golaba musirise nkugamba ebigambo bino mutye oyo silent majority akubira eri munda naye kati adija goyinza okalubiza omusajja okukwana kuba kati oyiza embeera z'abantu oyiza ennyo embeera z'abasajja kati ogenda kalubiriza abasajja otegeera byogenda n'ogamba akawala ate ojja n'obimunyumiza kakigeza n'amanya nti bakosa trick eno n'eno n'olina abawala bazze ne bakugamba story zonna n'abasajja bamugambye kati gwe omuntu okulimba anti mbasa alina kujja emyaka gyange egy'okunimba gyaggwako yakulimba kati gwe tosobola nakwawula mutuufu omukazi yalondebwa kulimba obeera mu kiri nti bonna bali bwe batyo
nenga abatufu babayo abatufu babeerawo nga ndabye ku ssente sente oli ayinza okulimbisa sente ngazirya nenga wezirya wandideko kyaliddewo binnuma zembuuza yaba naliddeko kyalidde yamanyi ate kati Adija yabafunyemu eno okitegeera oyinza n'obyerabira nto kyabijjo okimanyi ebintu ebyo tubyerabira kati wabyerabira ebyani ani Adija bamuyita Martha olubisa terunaweza na myezi 5 wabyerabira abasajja mwerabira mangu atenze jam inbox yonna okuva lwe twatandise atubuulira muwala lwe atenze nno ku referensi ya polisi yange eya 25 gye nnina ogiraba mwababiri nze mbateekako mwabiri nze mwabiri mbateekako nesigaza birimu basatu nze ndiko copyright sebo nja kusiba ogwa okusiba serebu n'omuteekalikagabeekyekyo copyright ejja kukwata ng'olimwapa pulisoni copyright yali ekutekagamba nno gwosiba wakitiibwa naye ng'ali eri waggulu mwa pulisoni ajjemu n'essaati atudde ati oyo wakitiibwa ng'ali mu kaduukulu amma mbadde mbagamba kakati badde mesizo nyumya emboozi yange omuwala ajjamu inbox nze mmanya nti ono alina okuba nga kiki kati nga ŋŋamba ize kale akaseera katuuka awayitawo kakabanga nga weeks oba 2 awo oba embaseera biddaawo kati akaseera katuuka ekikulu kino kigambo wenkyogera ate abantu bakifuna bubi nkyogere ntuuka ekiseera nga womanyi ng'omuntu ki ate ng'omuntu tunyumiza emboozi tutegera nga bwe kiri tukola mu ngero good nanyumiza nga mmwe ntuuka ekiseera ng'omuntu nga nina ensonga ezeetagisa okukola sompino atikitimia byonna tetulina kyetutegeera ng'olina kyotegeddeawo kwegamba oyagala ekiseera kyatuuka ng'oli kwegamba mwagala kunfuula kyeneena abantu balabye yali siregererako ddala yogera ekodi gye muliko omuwala yajjamu inbox mirundi emeka ekyakutuusa ku kiseera no yajjamu no satuka okuseera nga muntu natuuka nga mpulira nga mpulira njagala kugira ki naye bannange ffe byotugamba tetubitegeera gwolina amaki comment section babitegedde oyogera mu ngero nyumiza bali abatulaba babitegedde byotugamba tetubitegeera natuuka ekiseera nga mpulira ng'omuntu ate omuwala yakutekeranga mulundi gumu kale omwala yantextinga nitwogera mirundi emeka yantextinga yantextinga netutandika okuwogera mwayogera ku ki awayo gyebaleko ndi bulungi ze nensoma koodi kyokka ekyo ze nensoma koodi nti kati ono omuwala ze anjagala kale gwe wamanya otya nti yeye anti yaŋŋamba nti yezo osanze wakyegera nemmanya nti yeye nze nemmanya nti nokoodi ala atalina kyanjagaza nnoonyeza ki kitegeeza nkola ki anjagala kati nemmanya nti ono anjagala nkujjira nemmanya nti ono anjagala bwenduuka mu mbeera yonna yonna nga anjagala kukola bintu byasonga za ntu kikulu kintu kikulu putting there out to go nemmanya nti kati nja kukubira Josephine gundi negundi anayangwa kati musimu muno obaamu n'abantu kale kozesa kwesuuba bwe kiri awo nkusapootinga obaamu ne shuwa watuka oyagala kwesuuba kozesa kyesuuba kuswala adija tuswadde ebbanga ddene samba neza tuleke tukoma wabi asi wabi tukozesa tuswadde ebbanga ddene baganda bange mbadde nsaba tukomaawo oyagala kwesuuba akaseera katuuka oyagala kwesuuba kati bwe natuukawo ng'okyenyogera zaali saawa meka lunaku ki maama nesaawa zijjukira akaseera katuuka nga njagala kwesuuba bwe kiri tosigati wekyogera ng'omulongo alina nalina bwe yandikoze ki bwe yandyesuubye ng'era omuntu omulamu kubanga kati nejjo tusiha solutions eddagala lyasinga okola ki ogaba omuntu okole ki ubeere nga weesuuba okwesuuba nno ate abantu bakuggyemu n'esente nnyingi mwe temumanyi bwe kiri kituufu kati munnange nga ŋŋamba omanyi mu ssimu muno mubaamu lisiti y'abantu era nze kati bwe nkubikola n'essimu yange nsobola bakulaga mubaamu n'abantu gunne kati n'ogamba kati ntuuka mu kaseera
ng'okwesuuba munnaye kwetaagisa zijjayo essimu oba n'omuntu gw'oyagala mbadde nkikugamba naye omuntu gw'oyagala oyo ebiseera ebisinga oba lwaki baba bize nti si nti buli womwetagira aba waali okategedde kale oluusi waliwo n'okubanga oba ali wala oba otegeera nga waliwo ko obuntuntu kati ng'olina onnoonya mu abasajja tukiyita omuntu gw'oyagala ng'ali bize aba takwagala omuntu akwagala abeera kibaawo omuntu n'aba bize kibaawo bannange omuntu ng'oli bize at least omuntu omupromisinga kamalirize wano let me call you back short calling me back short sagala kunkolinga short njagala kujja waka byali bya emergency awakobererayo kya bize ate nga nze ndi wakati kyakiri bwe kiti gwe wali tesagenda n'omupiikinga si ate kupiikinga fabasajja ndi kati fe tubeera n'ekiddako tuba ne plan bbi obudde bwonna era omusajja oba omukyawa gwe kimanye nti alinayo omuntu omulala omusajja waalina omukazi omulala andi Miki yabagamba omukazi alina akasimu katono kati omusajja wo alina omukazi omulala toyagala kukkiriza owakana oli muwakana naye kituufu era aba mukazi kati kyembuuza bwekuba kwesanyusa bamusajja kati bwe nayogera nti kwali kwesanyu bagenda kunvuma wali ogenze kwesanyusa mwononekedde ku live ya Miki kamba buulire Miki asomeseza abaana bangi wagenze mu labonita nze nabaddemu nze nagenze era abasajja abatategeera bonna abantu ne mufiire budde bwatu kasaamu kagane batu gwamu ne tudda ne wabweru nsomera wabweru ate abaana abavubuka beeyongedde okwagala Miki n'abakazi baaliyo abaana bawala baaliyo naye gweze kyenasinga okutya abaana abavubuka babenye emitima baali bagenze kusaakinga abakimanyi nti abalenzi gye bamenya abaana abavubuka emitima ebya Miki biwagira oyinza bata biwagira naye bamenya abaana abavubuka emitima batya Miki yateekawo boodi omanyi abasajja bameka ababonabona ku lw'abakazi besobya Miki yateekawo boodi abamu balina butabi bweti jula ng'ojja kuwandikako linnya boodi yonna nejjula natuuka okuwandiika erinnya ly'omuntu nga sinawendesa nalifuutika wantu neera naliwandiika nange koggwe kati kwogende ewoono gundi omuwala omuwemu olubuto twavayo dda si oba tukomyewa twakomye ku kwesuuba ate kati munnange omusajja okkiriziganya nange nti mu ssimu y'omwo mubaamu omuntu gw'oyagala ye abawo wali ng'omwagala era n'ebiseera ebisinga omulirako bebiraavo biki baba bakyagasevinga mu nnamba simanyi ebyo bebateekako kati oba ne kyetwandiyise backup yetya oba ne layiniyo abasajja bonna abasinga oba ne layini katoyagala kukkiriza nekyo ekituufu omusajja wayina omusajja toyina toyina omusajja wayina oyina omusajja nadija okola ddi emikolo ogenda kyandika bya mikolo sooka obiteeka ebbali nkyanoonya sente nina okubeera rich wife andi yakiŋŋamba lulimba ayagala kugaggawala ya afune bayagala omusajja akola ate ajja wakyogera lwaki alimu ebyo omusajja ateeka naye byalimu Sabrina byalimu anti omukazi obeera mwavu obeera gundi obeera disrespected gwe Sabrina bannange gwe Sabrina olimu ate oyo omwana Sabrina mukazi mulungi ebyo tujja byogerako edda malayo emboozi kinuma omusajja amawo oba ne backup yo ate omusajja kituufu ebamu mubamu Joani mubamu Gloria mubamu gundi mubamu amannya backup yange erimu abantu bangi ate nze abakazi backup erimu abantu bangi wakuba nti kati olwo ne boogamba tekijja kusoboka oyo kamuteke kuwolani tondaba nti ndi mumpi nogande kijja kusoboka yadde mumpi mpavuwa ana bali bakagamba bali wangambide mbu watuuka banakulamba oli mumpi kale agamba akasajja kampi abata kyalina kyakkola abyogera muli mutima wemutuuka ewaka n'olyoka omukakasa nti oli muwanvu katonda wange agenda nobuukabuuka tunyumize watuuka otya okwesuuba munnaye nkola delivery nkuba esimu omwana mugamba kiri kitya ndi fit sobola kunsalako tinsobola omwana nga nsalako kati simanyi oba omwana ewange wamulabikiranga loogi kuba yagamba namutwala mu loogi omwana oyo ewange weka wamulabikiranga loogi yagamba wamutwala nje bwagamba namutwala mu loogi
Sanga mwaka bafu n'akadomo. Nedda akawange Nalowooza lodge. No, anti kati abaana abamu balowooza nti osanga ekinabiro n'egundi mu nnyumba biki bikyeba lodge. Anze bwa mudwalo yakitwala nga lodge. Ate no mu lodge yange yabiramu ne firimu. Temwali mu kiyiga ekitegeeza. Byali munda anti kati bo abasinga balowooza biba mu hoteri. Loli alowooza lodge. Oyo yekka munno. Gwe si bolowooza. Munno gwe wafuna. Ati munnange. Zensulanga mu mbejja. Ebyaddala. Simi adija nadja sente muzifunye. Nze nkola nnyo tonneeteeka kunze. Opambana. Era abakazi mwenna abali wano. Kyembagamba mukole. Naye munoonye ssente bannange obulamu bunyiga nga tulina mu ssente. Kintu kirala kyonnyumiza. Munoonye ssente byonna tubyogera naye munoonye ssente. Kubanga naawe kati omukazi ebintu byakyuse. Ebintu byakyuse njagala nkukwane ng'olinamu ssente. Munnange nga nkubira omwana nga ngamba nja kusobola. Omuwala ng'ajja. Omuwala mu kutuuka ewaka. Waka wennyini. Mu kutuuka ewaka omuwala ateekamu aŋŋamba biki. Ng'omwana omuwala ateekamu obuki aŋŋamba bumuvi biki nga muwa bumuvi ng'ateekamu. Nze namuwa CD paaka nti ziizo kuba zibaawo nnyingi. Mukyalabira ku DVD. Nze nina DVD ne gundi nina TV ya flash at the same time ne DVD gira because olumu basagala kwesonga. Temwina Netflix. Hanadija ogenda kuntama ne Netflix omanye okumukubira se onawoza ndi ku Netflix ndi ku Netflix nange nina Netflix onataddewa CD kwali banzenga nera gola Netflix bwe kala omwenda dola mwenda zibaserenga mmeka ng'esatu nga kasamu mwezi nemmoja obulamu bwange tebunnatereera bulungi binyamwogera byabazungu bujja kutereera nedda bino bintu byangu naye just byangu kate emitwalo 3 togiina omuwulidde wampayiriza mu buli wankubira mugandi bw'obeera ku Netflix nze kikozinga neragisa Netflix obuntu butono nnyo kabuze ani ayogedde ku Netflix nati nkubuuzizza oyina CD nze bayira wenna gundi nekugamba temuyina Netflix no TV z'ennaku zino zibwale zigendamu zi flash biki we bityo ekigenda flash ne kikati nze omutima gunze binyangulira nnyo nnyo ebyagundi ebya CD ezo zinyangulira nnyo oshegera you have to upgrade no I upgraded naye era nze oshegera omungu omuntu upgraded how kati oyina akantu kalamba kalamba kajjudde natera kola library kisusse anti kyoyagala wamma omwana mulaga nti kwata kati ate n'omwana oyo kyeyansoberamu nange kyemmwewuunyamu mu firimu wena bwe namuwa okukeberamu era naye yagirira ddala kafirimu kalina akayinza oteekawo embeera otyo mwana nga ateekamu kafirimu nze mba ndiyo mukisenge ndowulira kafirimu kiki nga nzija ntuulaawo ate okutuulaawo ate dda gye kammeka nga byesuubo saakasi kwesuuba kudda eno kudda eri kwesuuba kudda eno kudda wa munnange ng'olwo olunaku luggwako kakati nno omwana oyo munamu meeting nga ndowooza emirundi 2 Sunday naye ate abalungi abatulaba tuli ku HK Media tulina Malevu UG ne Derek Phones olunaku olwaleero Malevu ali mutubuulira engeri gye yagenda ku kyesubo n'omwana ow'obuwala naye Malevu nze sibiguze ebintu byo by'oŋŋambye engeri omuwala gye yakutuukako gwe muli owulira omwana tasobola kunjja mu inbox yange Malevu tekisoboka ndabira ddala nga omuwala eyamugira eyamutandika tukole bwe tuti buli mukyala tukole bwe tuti mpa ku namba y'omuwala mukubire atubuulire kyali kitya okumukubira ogenda mukubira tukole bwe tuti mukubire oba mbaleete babiri oba mbaleete babiri n'omuwala otya okutudula omuwala maaso oyinza omukuba empi kuba kwokya oba oyokyeza ate otya obasikanye baby mama gyebaleko nnyabo mugyebali mwebali emirimu oyo aba baby mama baby mama nkiraba si wabi baby mama kankubire ku treasure mukubire ko ninoonya ne namba gwe andize mbale mbagamba ebigambo bino nti olaba ani yalumba munne mbadde njala kugamba nti oba gwogamba nti ki tukite wano abaana abawala banjagala bakubire simu wano ku HK Media otye bakubire just bakubire agaye tuwe kumale bakubire olaba amasimu gona receiving olunaku
kati gwe adija okimanyi gwe kati gwe gwe ate gwe ejja kukuleetera haji kyo nga kikyali awo tokyanga takwata ali mukusika muntu ali mukola ki ali musika yabeeramu ebyo anti asika abaana kati ng'omwana waakuze nga tosobola mutwala wa ssenga omutwala wa treasure kituufu kyembooza emirimu gy'omukisaako ate gyonna agikola n'omutwalira n'amuddako ayigiriza abaana okusika okubayigiriza empisa Kyengamba. okuwulirira it's a very good job kyeŋŋamba naye ye kati tasobola kugira kyeŋŋamba omwana tasobola byekola tasobola naawe bizibu ate ebyedda byalumanga nze tonzijukiza biwoobe nanna tonzijukiza nga olabakauca nti abasebbeyi babasala abo si basebbeyi genital mutilation bagisu abo basebbeyi bebasakamuzaisi abakazi bebasala Abakazi. treasure tuli wano mu programu era nga oli ku loudspeaker mu programu wano wennyini hello wanzi mami tuli mu programu ku HK Media tukukubidde nga twagala kwogerako naawe ne muganda wo Malevu atulimbye engeri gye basisinkanamu n'omuwala mbu omuwala ye yamutunuza mu mbuga za sitaani naye ffe twebuuza omuwala ayinza atya okutunuza Malevu mu mbuga za sitaani alevulakitatwala bannange wamma byali bitya aliwo omwana omwana emberera asobola okukaka omusajja omukulu eyali alyadde ebitobooza by'abantu omuwala yali mbeerera yatwala embuzi y'omwana walya gooti yali embuzi basinkana ono omuwala basinkanira wano eno nga oyo omwami anzijako interview kwegamba omuvubuka yajja kukuba kalango n'akubiramu n'omuwala akalango n'ajjako omuwala embuzi nanga zineno products zineno ngeri zempemula n'ayima n'atamuka n'ayima kinnuma ekigambo ekyo otyo nenyima kulya n'agamba nenyima simusaamusibwa naye mugezaako okumbuuza byajjabita era nina okireeta kuba okutamukasamuka kwe kwamuleetera okwana omuwala ne bamanyiza nga beeriira wa mu dduuka omuwala agamba yamutwalanga muloozi ate fe atugambye mbu omuwala yagenda mu inbox ye mbu n'amusaba yamusabira wano ennamba ewange ng'amaze okunzijjako interview naye saalabanga bejjako ennamba aliye yamanya ati ataala kati nze mbitegeera byonna nti oyo omwami nga musisa nga amaze kubeera lubuto kati sisitawo n'abikunnyonnyola byonna nemubuuzaawo mugamba olubuto lwani nga tubitegedde nga buli kyankweka kati nagezaako okwogerezaganya ne mwami we omwami we yalaga nti taresipondinga kwe kuŋŋamba amazima nti oli omwami yakutyangako interview ye yanfunisa olubuto era mbadde mukisinkana bwe nagezaako okunoonya omwami kati tekumbulokinga nange kwekusalawo mbireete muki mu mawulire mu mawulire naye nga bifo nga sinabireeta mu mawulire we nagenda omukeera mu mawulire olwedde bwe nawa interview asooka mumukubira n'amugamba abc wa responding eri sister otandika okuka ku mama tuutu bw'oba toli redi then ekiddako tojja kyagala kati n'abireka aresponding olwedde nga amaze kulaba nti amawulire gali mu kukuba kati n'aleka responding anakkiriza nti tuufu namuzya naye nakozesa withdraw kati withdraw obutono ne busamuka ayinda teyagikola kati batugambye mbu nno omwana olubuto lwagala makexi temukisusiza tebasaye makexi omwana ayagala simu oba mukuweko oyogere naye mumpeeko
mukwano oli otya? Ndi bulungi ogambe otya? Omwana ayagala simu ki? Samusanga. S29 agala Samusanga S29 eyo teriyo ikyali ku 25 omwana ayagala simu ki? Eya Samusanga. mama anaginyiga ng'ali mu lubuto Wanje? Omwana ayagala Samusanga kikazi? Anage. Omwana ayagala Samusanga kikazi? Samusanga S29. Omwana ayagala simu. ayo kulyalya Kati muli omwana agamba atya? Mulungi. Mbunno omwana yasabye emitwalo 8 ne bagisindika. Mbu nasaba kefu simbu kefu so ratuuse ate ne mumugamba nti omwana yagala cafe javazi. Mbu ate cafe javazi yabadde tennatuuka ne mugamba omwana yagala mmotoka. Kati ate ayagala simu. Ayagala S20 ennayo. Tunamusabako ku mmotoka. Mwasabye ki? S29. Namusaye kumulabirira kyokka sinamusabako kintu kyonna. Ate Ebyo S29. by'essimu gyatugambye okunena ku TikTok yena alina kyalina ansondere naye kyasabye ye. Omwana ye yasabye oba gwe wasabye? Nze yasabye. Yoloteeka akawunti ya TikTok. Naye kati ye ate omusajja omulesa ayina eyine tomusaba bya buvunaanyizibwa obisaba batikitooka. Anti kati ye alabirira lubuto. Kati gwe olina ofuna ye abakulabirira. Naye kati nafuna obuvunanyizibwa buba bungi. Yogerako naye oba oyagala kwogerako naye. Obuvunanyizibwa olina bungi. Kati omusajja ate omukwasa ekisa? Anti nga talina nnyo ssente kati sirina musaba buli kaseera. Maama wafube omukazi omulungi. Miki yakyogedde. mukazi Miki yakyogedde. Mukazi ajja kuzimba. Kusobola ajja kuzimba. Ajja kuzimba malevu. Bannange kati nze onajja ddi okunkyalirako wano kw'Ekike Media kubanga abantu bakumbuuza. Ojja kumpa olunaku. Kale byakuwa olunaku nja kuyita. Badde neewunyiza nti omwana ayagala Mark X nti egenda kuvaawa Mark X emmotoka. Nange nnoonyayo ka Polymos kalaba baagala Mark X. Kino kikambwe. Naye baaba ono gwafunisiza olubuto wali mwefunisa ojja muwulira. Bwezikusanga ozigumira naye zo zeeka zansanze. Wabula zaakusanze mwesuubasuuba nnyo. Ojja muwulira. Ayagala Samusanga. Era yalo bagamba ebigambo. Eteriyo. Eyinza okujja 2040. Kyokka kati ye ajagala. Ali mu future already. Omwana ajagala kati. Kyobola abanaye mbagamba weesuube tekiwali buzibu. Okumala gali. Weesuube ng'okimanyi. Olaba kati gwe gw'oyita omubi wuuyo asaba ebyo. Kati gwe omulungi gw'oneesuubako n'alaba. Tofaayo. Tofaayo kuba nti gw'owakana. Bannalulungi baakuno. Gw'owakana olaba tekisoboka tofaayo. Muna tusobola. Asabye S20 ki? S29. Ali mu future. Nga omuntu bw'anaga nti ayagala iPhone 19 oba 24. Ayagala 24 Pro Max. Bannange kati ozzaako ki? Ozzaako ki ku by'omuwala? Nina show nakusomeza 25. Osondera mwana? Anti show yange kati baagiguddemu kuba sene nade nteekateeka kukolamu binyamba naye kati ngenda zikolamu kulabirira lubuto. Mumuseka mulo. Kati anti ogambye nti ono yali tamwagala. Kati oli gwe wali oyagala bino amawulire we gamusanzeeko yagambye atya? Banyiga.
yanyiga era ndi mukunnyonnyola era najamugamba ngenda kuwa kwa ajja ekigozi ogereko naye biki nangamba gwa ajja ekigozi mukwano gwoyo ajja era kubikkirira n'agaana naye ate nga nze senga w'abaana omutuufu yagambe mbole mukwano gwange nja kumbikkirira naye nze mbagamba ebigambo bye naavuuka mwe museka seka nkulaba oseka leero lulwo seka enkya lulwo naye bajja kukuwanika ate gwe bajja kukuteeka kabanga liseka tewali buzibu seka ye bajja musiba bajja kusiba naye nga mubuuza awulira atya muli Mbeera ki ngazo kati? omuntu mbeera gye ndimu yose nnungi kiki ng'omuntu oddakawo nobirowoozaamu kati baadde baŋŋambye markex bajeeganye kati basaba S29 eri mu future kale ozigenda kuvaawo omwana ajja kuba atuuse emyaka nga 7 awo wanaagikwata kati gwekyo kirabanga ye agamba mbu asaba ba media baliwa wanaamalanga akubako bwebanamalanga bakubira nze byonna nze mbonaabona boy child kola sente naye nsobola badija nze kusaide eyange opinion eyange wantandise okuteeka mu sente ng'omwana oyo maze okukebera buli kimu nti wuwe basobola omukeberera mu lubuto tosobola naye kisoboka waliwo dna ey'olubuto nze nga nsobola teekamu kubanga banna nga siri kusuwa ey'omwana azaalibwe landirodi nga maama akedde ne mama landiredi ng'oba ogedde okonkobira essimu weeks 2 zezibulayo tusooke tumalirize oba govewo fe tufundikire program kamukwatire ku gundi kwennyini ku program mukwata talina buzibu panji alaikum salaam wa rahmatullah bajja kungoba ku nyumba alaikum salaam wa rahmatullah enyabo gye baleko abalungi abatulaba bannange abalungi abatulaba nani ne malevugi ne Derek Fonz era nga tugenda basibula olunaku olwaleero nja kubeera omwana ow'obuwala mukyazaako very soon inshallah tubulire saidi ye naye kati malevu gwogenda kukolera ki omwana omuwala kuba kati omwana mbwasabye essimu era kati ndi mukunoonya sente byonna show yange sente anti zonna olwo ziba zigenda ku show kati abantu abaagala okusapootinga bakunoonyewa 0700 alowooza byansigo Anyway, 070 83007 abiri mu mwenda bampita malivu ndi muzigwazi bono zibuka gomba nina show abana bekala living concert tuli gangwa aho kibiri kwa peni